nze nayimbanga mu phases nayimbanga phase nga 3 nensoka nenzigula waawo gwaguliranga kutandika okumanya nti kakati nga abantu balina okuva mu nju bati balina okwambala engoye ne bavaayo nenyimba phase ey'okubiri erimu emizannyo ate nenzigalawo show kakati bakuba intro ya DJ nsomerayo ekirawo ng'eddoboozi livaayo ng'abantu balinze nga tosobola kwogera wadde ekigambo n'ekimu wadde oga nti njuga wadde ekifuluma wadde oga nti naawe Rebecca Jingo singa mbadde nsobola okuba naye wano ye yakwata microphone n'abeera back stage kati nga nyina okubanga abantu bandabye naye nga mayiminga kakati amukato yatya nnyo Mr. Kaziwe n'aga Dr. Titi kituuseewo sina wadde kasenyiga sina wadde kifuba ozoyogera sina mutagwana Keti najjalaga kyekituuse ku beti kyekituuse ku mwana abandi bannaye naye ng'obulago era senga nabitaka yagina bu aspirin obugundi obugira ku bulago omanyi twayimbanga nnyo abayimbi twayimbanga nnyo kakati n'abujja omukasawo nanga my daughter soko noneko tulabe senga nabitaka n'abumpa nebigaana bulago ne bugaani adda ne busika kati gwe tosobola kwogera wadde ekigambo okola sayini abali wakuba ali already wayimbyeko dentala nga yafudde n'okwogera n'okugaana ate okwogera n'ekugaana wakiri okuyimba kugaane naye n'okwogera nze avudde waka Mr. Kaziwe naga tusabe yava dda nga wa Katonda naga tusabe tusabawo nemugatta emikono nebawo okukyankala naawo kato wabyansi kato ye wa dogoti naga nti batandise katokwata mu bizinesi yange naga bano baleka banzanyisa mwalange bamwagaza kati bwe yagamba nedda kato akati ye kiti musiraamu awera muneddua okusaba kwali waawo kato naita bam anko kato naga nti naddayo ewuwe emutundwe era mwenyeze kiti kavuma yagambye ekigambo kimu naga nedda onoliwo ekizibu kubanga tukoze program naye omwana abadde ki sijja kubalimba nti nayimba ku kigambo n'ekimu ennyimba zonna ne zigaana kati ekyanneewuunyisa nti sitaani kuno ku nsi kwali naye katonda w'amaanyi nnyo mu bulamu mu nsi sitaani ku nsi kuno yasooka neyeegulumiza katonda n'amuteeka ku nsi kuno thats why nti naye yeegulumiza n'aleka ku maanyi naye nga tagalina katonda yasinga shobo yaggwa Rebecca Jingo yakwata microphone n'agenda baka stage because bakuba intro ne batabuka mwatu betting program akola ki aliwa abantu ne batandika okuyomba kinakola nenzijja nenzira mu bantu nakola microphone kuyimba ne kugaana Rebecca n'ayimba nebagattagatta amaloboozi ne babakinga baani paka show ne tuvaawo naye anko kato yagaana okuba talina kyayogedde najja n'agamba bannanga abawagizi baffe omuntu yenna ayagala okukwata okuzanyisa sente zange agenda kukoma olwaleero wano agenda kukoma olwaleero Alex Moji in a comedy show back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eriko Mondi, Kenya, Rema Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Fake Fameka, Winnie Waji, John Black, Unknown, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madratan Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Show on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Stream Live Avenue bakutusako endongo y'ebinyanja tali kuzikiza. Oh yeah. Endongo ya mazira tone sakadanga mwenda gwo kutano nate tuseyo twambuse ekyengera ku summit mu ndongo y'ebinyanja tali kuzikiza disco mukage ezijjude mu kifo kimu kugambye tuyingira leero tufulumankera ku makya kati ndonga mwenda gwo kutano endongo y'ebinyanja tali kuzikiza endongo y'ebinyanja tali kuzikiza kichwagidwa Movit Hawk
Muhogo Animal Feeds, GTM Computers, Uganda Gold, Sabula Alcoholic Drink, omuchere gwa mujja tukole, Newman's obupwanchi pwanchi, Sobia Mouthwash, Mogo Border Loans, Light Forever Solar, Sabula Bingo, Dam Fashion, Snadija Store, CBS FM at 30, Mazima Maize Millers, Chisoto Natural Bedroom Products, Bukende Farmer, BBS at 10. MTN. Together, we're unstoppable. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kasule Kigambo, it is happening. Umanyoli ku Shalom 256. Atana ba subscribing kandi twegate kwabo abanyumirwe emboze nyuve zo kuyiga itanza ku Shalom 256. Alabu ya subscribing turn on the notification bell baka akade kola bako so that you get notified every time that we upload. Yakanda bogusose nga tonda bankonda ebusose nze Shalom Haddad Kawesi era ku Shalom 256. Bwembe akusetsi bakonze ka amami mune tulanga ba sponsor no Shalom oil wa basajja ngani wa basajja abenyuma musaizi anti ndabyaka nengaika oyire maka ekikulaga mu kyagenda okubeera okay Sabano balabe mani musaizi tandi Shalom ebintu ali ku 0705 271973 ono gwe ku 5000 and above abasajja abalebera maze ate sokoza gendako omuyungira muri kandi bakaita muyunga twana kaza kume muyunga kana muyunga ono Shalom Power atajara abakosa ku nkola y'okweza nyikiriza masturbation bana soft and erections tukyakubasa wetu kumacha jangu oyogere naffe namwe abalumwanga bufuuyisa ku 0705 271973 bwembera kusena ko Frank Antambe eba extraordinary lunaku lwanjawulo da juggernaut nakuno wanko fili olw'omutwe akakula takajja ku mutwe kagani okujako amatekadiako akofira gambia design zedazana bangi bulungi oliga film ya malanga Big Sam omuzungu nga ino benga galubindi zana akofira gwe galubindi kasoka mujje kola benja ulula beriwo olayo ku mutwe njagalayo ku mutwe mami try ku mutwe olayo ku mutwe twata kyabika kyekiri kajja mulungi akaviri kako tumulaba design design ze bulungi otabimanyi owe bukanaga ate no yategedde ne kakala olayo otulabye nawe nno kulina mukono kakala nakasali so Frank Antambe that on as you're going to introduce our guest yes I'm going to read the banga yebanga nebulete soda taraze abali ku Shalom 256 ntwalo mukisaguno nango kubeyanjulira amanya Frank Antambe Wayne Balkeza n'ekitiibwa ekinje nnyo nsaba okwanjula omugenyi waffe mukyalo ntumulindiridde ebbanga tugezezaako nnyo okwagala okumuleeta nga mwamutusaba naye abadde akyakwasaganya ebintu ebiyitirivu nga bwe mumanyi kino kiri ate ali mufumbira abafumbira n'ebintu ebifaanaganako weebityo naye olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tumugwikirizaako tumugamba asooka ajjeko wano era wano wetuli tuli ku Lish Resort Hotel esangibwa side z'ekisaasi abagala okujja okuba nti nno mufuna we muwummulira ebisulo weebiri birungi nnyo abalina gardens abalina emikolo graduation mbaga n'ebifaanaganako ebityo birthdays ate nga ku lunaku olwa Sunday wabawo ka movie night kitchen nnungi nnyo weeri bagiyise Lish Resort Hotel wetuli olunaku luno olwaleero omukyala amannya ye mukyala Betty Mpologoma omu ku bakyala abagundiivu ennyo mu kisaawe ekyokukolobya ennyimba ez'amaloboozi naddala mu band music eyo era nga ekisaawe akimazeemu of course ebbanga eriwerako ndowooza tugenda kucelebrating emyaka gya 3 mu ndongo very very soon 3 mingi olwanga yayina emeka ntandise olw'okukongeza emyaka gyo olaba lutalawezeza tutalawezeza emyaka 2 mu ndongo twaga celebratiza bugembe 25 natandika 2000 26 n'emyaka ninga mu 2 neera mingi
wakatono jainanga y'omwana jaina enenga ne jajiweza 25 ayina 25 mu mukaga wali okuba oluyimba lw'olusooka ye ng'alimu nappi otegeerera nti ekyo nno kyamaanyi kiba kyamaanyi naye anyumirwa music wo so mami tukwanirizaako nnyo bantu nyine kuyinza okuba ng'ogeranga 35 era tote eyo asatu mu etaano nzaalibwa 19 December nga 3 I'm the best product of 1990 bakoma ku 90 I'm the best product of 1990 mu nsi yonna ne certificate bagimpa product z'ezakyenda so mami tukwanirizaako nnyo mukwano ogamba otya ab'ebitiibwa nga tukunoonya balekunjagala nsobola okubeebaza olw'okuba nti bannange omanyi omuntu mutufu akwagala oba omulabe nkitegeera mutufu mwebale kunjagala naye akati waliwo ye kati nno gwe kali katudde ero naye wannaye ebibuuzo bya Shalom byo omuntu nayimba ali munnapya njagazaaki goberedde amaze najja n'asoma ebyafa obeere wamma obeere ng'akola ki kuli ebibuto bimanyi onoobisobola olwasa omunoonyereza anoonyereza bya Dr. T babyombimanyi wabi si wabi jja kutambulira bagambye eyo otandikiddeko anze byanjye okubuuza awaawo Dr. T ewange teri poliisi kirikawo nzuyo kwata bw'oyagala wonna tulye babiri ekyeggulo ewange teri poliisi tinange nzuuno naasuulamu dokita neŋŋamba bannange Daddy Travis naye nga yaluyimba bannange oluyimba yawandika luwandike producer writer naye ate ani yali ateekamu gundi ezo zina backups ezo zenawulira waliwo omwana mwemuyita taliimu na mu Uganda bannange taliimu ali UK bamuyita Nicholas yayimba mu luyimba olwo obambi mami music ono ensonga emu eyatuteesawo sheeno kankikubuulire n'okwongera okukibuulira abantu abali eyo era nakimugamba nemugamba nti ekimu ku bizibu byaffe bye tulina ddala mu entertainment abayimbi baffe n'ebiyiiye byabwe tetubidocumentinze kimala nti omuntu singa ayagala okumanya ku mukyala Betty Mpologoma ayinza n'okugenda mu Google naye ng'ebimwogerako bitono nga bitono okusinziira ate ku kukyatuwadde okitegeera webale nnyo kakati emboozi nga zino nga twagala tutandika okuba nga tukyaza ku bantu okutunyumizaamuko ku mboozi ya olugendo lwabwe niwegibeera myaka 30 obaana abalibeerawo balizannya akatambi kano ne bamanya okitegeera yes so tuba twagala ebeera up and close personal okuba nga twongera okumanya mami yani music ya muyingira atya challenges zaali zitya music nga we yali ne kati bwali biche ebikyuse bani kwegamba wetutyo otugenda okubanga kirungi simanyi bayabadde ku briefing sagala otutye kubanga ono wamutidde dda agenda kubuuza ki ayina mutawala lwakuba mugezi nnyo gezigezi ayizo obulamu bw'ensibwa yakwasaganyamu ebibuuzo nga bikola bitya naye nange nagumidde tomutya tujja kutambulira awo mami njagala tuddeeko mu 9 mu myaka gya 9 abaffe yes owulira omuto kati katono omuto kati alaba ntugenze wala naye nga tulina kati fe ab'omugy'ekyenda abali mu Amerika abali luddawa bagenda eyo abagala okwejjukanya yes kati mu kyenda eyo ng'okyali muwala muto ng'okyasoma temuli zikyalimu nte wadde mbungo okyali muto ana kyasiga ekifaananyi mami kino kasobola tukigirawo kiveewo mami obukulu kibi ono buli onjogera ku kyobukulu jakireetamu mbungo okyali muto ng'okyali kati oli ki oliyo gati nedda mami atuluddemu mami amazi mami nze amawulaba obukulu n'emyaka kinjogera
It's a blessing. Emyaka kirungi. Kama tuba tumwebaza Mama tumwebaza ku myaka emeka mami. Gyatuwadde. Ku myaka. Gyakuwadde. Mami amato yogera. Emyaka. Mami abachati yogera myaka. Lwaki? Bwe bagamba mami. Kakati nno nina bannange muyimbi munnange mwagala nnyo. Yalemera mu 25 bakati yatuyambye naweza akasa. Ayina 28 kati. Catherine. Nomolo muganti nti bintu yakaddewa. Mama Catherine kusasa. Kate. Tayagala bukati. Yagamba nti nze okutuyamba obuyambi bakati yawezezza 3 simanyi. Yalemera mu 25. Nenga mutuufu. Yagala sabi tu yakaddewa. Kajiba jikuzi. Muzungu agamba nti age is just a number. Just a number nga sigwe mukulu. Ate mami obukulu wa machibi. Kulerera kumunanga emyaka. Kwanga banji babira bagenzi bambi nga bakyali bato. Mutukula ko kikulu nnyo. Olowooza bannafa bagenzi. Ngafe wetu no gayi bane mukama. Twebaza bwe basa. So mami tukutano people power. Our power. Tugenza wanane bonamboze. Sanyusa nnyo kubera ku program Shalom. Program eno nnyo nga bugambye kubanga naye kenyini nnyo. Otunyumirwa. Mbagala nnyo banyi omwinterviews olwendabye. Ningane bannange program eno nnungi nnyo. Era mwebale nga bugambye nti bangi agenda ku YouTube natamanya betting program. Yani. Atenga gwe yeyogerera. Si baluwa gano mazima. Mazima matufuge nyini. Yes. Naye nga mwebale omulimu nga mukozi omulungi. Ogambye otulaba. Program kyakasinga okunyumira ku mutatu tukoze. Program zimpitirivu nnyo. Koga kali kankwata ko akanyumira. Twakyazanyako akakuganyumira. Kakaneba n'abaana bano. Bangi. Akana kati mwina gwe muyina bannange. Oyo yewe mubeera bane ku kamera muyina ate bane kapo waffe. Oyo ate ye mugala ne munywe ne zitunyumira. Nalaba wano Rebecca Kingo. Bangi nnyo. Papa. Wajira bwe ya Misachi. Bannange David Rutalo. Bangi nnyo. Abudu yate mugenda na muzi. Abudu yangamba. Siva ku Shalom 256. Waliwo loko eriwo. Yangambye ajja kudda. Naye nga mwebala omulimu omulungi. Kakati empologoma eno. Yakuzza kugenda. Wange empologoma. Nino mutuufu. Mu 1999. Anida kati bade ni muchenda na uli akonye ku kyekinana naka tuddeyo ko wali mami tuva ruddawa mami tuzalwa mami tuzalwa kyagamba kituufu ngenda kumugamba ekituufu kitegeere kubanga omanyi lwaki abawagizi baffe first of all twakola amanya nga tukyali bato kituufu kati batulaba kati bagati bane bana abayimbi katwabawulira dda kati naye kenyini wewebuuza toba mukyama kituufu kubanga amanya twaba tukyali bato myaka 2 tetufuna erinnya kakati era omuntu awulidde emyaka 25 ayina yayimba ayina emeka kakati nze nasooka okuyimba amanya Betty Mpologoma banzala kabula soke Gomba Mpologoma linnya lya ddala ni mukyala wago oyo nzali wa Gomba kabula soke nga bakutumira ddala Mpologoma nga bakusala Mpologoma yennyini gyenneddira oli mumbeje ndi mixed ndi muneka akaraba gatorre gatongore akotekazanya ebamera ati nembera muleka nakamwe kagenda kutuka nga kitse must kagenda kutuka nga kitse must nakamwe nga sike kamanye nnyo tambya kakanyana abaana baffe abaganda ate ntya si balungi nnyo nedama sinakyogera ekyo sinyala mugambe bakole mukulu omusinga sinakyogerako naye kigenda kutuka akaseera tulina obbaamuko akatondo njamaani muganda supa mama muganda taata muganda ondaba olaba leero nayizo bangalimu ka mix ntambi munyankole mulaba ayiza okubanga ali mixed ntambi y'entanda mbo munyankole akonga kanyumidde nnyo kati ekojja munyankole nyenga tata munyarwanda ntambi aravuta kinyarwanda asoka ngabe kumezite yakulirayo tabimanyiwa yentanda kakati omukyala Betty Mpologoma nva Gomba abaana b'Egomba ndo tutuzannya maloboozi gye gali tuli b'amaanyi nnyo bwe ngamba Gomba bingi Bobi Wine Ronald Mayinja Feibe Nasolo Betty Mpologoma Mami Nandojja Wegomba Zaidani Mugula
bayimbi tuli bangi nnyo bonna ba Edia webanyira tuli bangi nnyo gomba tovaayo abantu bangi n'omuvubuka yayimba omwami yayimba akayimba akagamba obukazi obutono bulimu ekyama mwana w'eggomba omuta Sparks babi nakakutte nenkayuya yali talimu mu ggwanga alabika nenga mwali mulamu ama Sparks babi yayimba kali akala nakende amazima lekanga twakola interview ne Queen Florence natubuulira ku Sparks babi yawandiikanga ennyimba yamwandikira ennyimba nga nya was shocked sababi writer. Is this your life? Yeah. Aleka ndowooza yali awandiika. Tugambe en program twagifa tuzuula abantu baffe tujja munoonyaako. Atubuleke yali akamalanya kamulya. Nedda tekamulya ajja kujja. Ojja kumulaba mwali. Kakati natandika okuyimba mu VCL mu The Ebons. VCL. Mu Ebons. Yes. Nama Katende. Kati nga tuyimba ennyimba zibazanyamu emizannyo mu 1999 kuba nze najja Kampala 1998 awo nga ggwako ng'ovudde Gomba omaze okusoma maze emikaaga gyo emikaaga tegyaggwako eyo Sister Phoebe yandeeta awo nga ndoza senior 5 oli mu senior 5 Phoebe yali yajja dde eno yali yajjako nga sidda naye nga yayingidde ekibuga alina waasula n'okuyimba ayimba ye n'okuyimba yali akola mu Kabobo awo kwa Vema kakati natandikira mu Ebons okuyimba ezo ennyimba ze bazanyisanga emizannyo that's life mwattu bibaawo ezo zibateekangamu emizannyo emirala nenga tuli bato nenga tuyimba kati gye natandikira okuyimba olanya kuzuula nti olimu ekitone ky'okuyimba yali Katende yayita auditions okuyimba kwa waka ndi mukyala mu 7's day abadiventi ndoza mututegeera ku maloboozi tuli batabbu nnyo kakati nga tuyimba mu kyaki ku ssomero kati simanyi ngeri gye natuuka mu Ebons naye nga kyenzijukira gye nasooka okuyimbira era ne tuyimba emizannyo mingi the Diamond Ring mizannyo gyali ndoza ng'esatu kati awo ne tuyimba ondakolayo mu Mulamba ku VCL era mwami Katende oyo yatuyigiriza nnyo okukola kyova tetwebaka abwaga nti saawa kyova nakumye time sawa 5 ng'oli wano bw'ogamba nti saawa 5 niwagamba nti 5:12 ng'akusala musaala gwonna omwezi mulamba teyalifuga bbi eryo kuyigiriza bw'obanga wakolako ewa mwami Katende n'otamanya kukola oba tolikola anti twayimbanga omwaka mulamba ng'ogera mu studio olunaku okuyimba ennyimba z'emizannyo n'agamba akati sibategedde bwe muyimba twayimbayo nno bangi bonna ba Angela Kalule waliwo omuvuka muyita Isaac Ogwalo na Katali Musumba oba twayimbayo bayimbi twali bangi era ne sister Phoebe Naso naye nga ye teyali nti mukozi naye ffe nze nali mukozi kyali kyakyejo eyajjanga n'ayimba mukko n'akola ki naye nze nga bonogaa nti salale nti omwezi ofuna ssente bwe ziti nzikuya nafunanga emitwalo ndowooza oba 14 zaali nnyingi mu 12 zaali nnyingi naye nga wonna woogambira nti kakati essaawa ziyiseewo bakusala gonna omusala ayina lwe yasala omusala nampa ndowooza omutwalo yasoba ng'atuyigiriza era nze tozanyira mu business tozanyira ku mulimu sente obudde ye sente saawa 2 ng'oli ku studio nga mulina okuyimba oluyimba n'agamba muyimbe bwe mutinya ga trimolo ate nze yaŋŋambanga nnyo okuyimba ennyimba za Daleti Jimmy Katumba olw'eddoboozi lino aga zitetenkanye zigegenyeko okole bwoti ne bwoti kale mwami Katende mwebaza nti yanjigiriza okukola okuuma tayimu kati ebiseera ebyo mu Ebonies mu VCL awo kuba baali they were drama actors nga bayimba nga bazannya but gwe ki ekyakulobera obutagenda ate wali ku stage kutuzanyiramu nedda ndabika ndowooza ffe department yaffe yali ya studio era nga Dr. Tira nga be bali mu studio era bwe twaliyo ffena mu VCL yani yasangayo
Dr. Tweka ndowooza twesangayo. Ondoza kaseera keekamu. Kaseera keeko because era nabya Dr. from 1999. Nga muli mwenna. Kale no mugendayo 12. Kaka tugenda mu tuvaayo tugenda mu ewanko kato. Muva ewa mwami Katende. Katende tugenda mugende mu Diamonds Production. Yes. Kyekikulobera okuva ewa Katende olwokugende wa kato ngataka sente ofuna akasava. Ewa mwami Katende twavaayo tulabika ndowooza engeri twali tetuzannya mizannyo gino. Yeah. Ebi twayimbanga. Nimanyi kati muyimbi olimbo olw'emizannyo mutadde mu ki. Tosa kirabikaawo. Era muba behind the curtains. Temuvaayo. Nga maloboozi kasaba mayimbi nga maloboozi ago. Teyasobola kumanya nti Betty ya ddoboozi lya Betty. Betty yayimbye ba Kaluloba ne Bannasolo. Naye nga era omwaka ogwo kirabika simanyi ne Dr. Tatigi yakwasaganyamu n'okuba nti tutandika endongo eno. Awo na saategerawo bulungi engeri twavaayo. Nga twavaayo nga si mu bubi. Era naddayo okuya n'ennyimba k'omuzannyo. Oba 2018. Bambi. Nga kyakujjukira bulungi. Mwami Katende atwagala nnyo. Era yampa n'ekifo. Mu Labonita. Kula Bonita nenkolerawo wenakolera video ya Telepolis. Yes. Nanga muwala wange. Kola. Ekifo kikyo. Bambi. Era nenkolerawo video nagikolera ku stage. Anti Abaganda balina olugero olugamba nti Jova toyombye. Jova toyombye. Oyo taata waffe tumwagala nnyo. Ebiseera ebyo mu 12 awo ng'okyaliko wali katono mu VCL. Weewo amawulire ga Dr. Dick okufa. Wali okyaliyo? Dick nali twali tuvuddeyo. Mwali muvuddeyo. Naye nga twakavaayo bambi. Mwagabasanga batya bannange. Amawulire gaali gatuse. Kubanga Nakawunde 21 oba 22. Awe watyo. Omumanyi gwe character yo gimanyi yali mu That's Life. Bamwogerako gayi w'empozi tebankadde. Kati gwe twamulabako. Namulanye ku mpozi tebankadde. Ate kati gwe wamulaba okumulaba ng'azannya gwe twamulabako ffe twamulaba. Teyafa 94. Yafa 2 ng'atandika. Siwe kiri? 2 ng'atandika. Ye Dick Kasolo? Dick was a character. Nga olaba Nakawunde. Nakawunde si Nakawunde. Dick bamwita. Olaba ne Dr. Bossa si Dr. Bossa Esamba Genda. Yeah. Bamwita ngenda manya ga. Gekebeteka mu Dick Ebony so jafuna original name. Njera biddemu ku katono. So bye biseera unatufaako bambi. Bambi yafa 2 yafa bambi. Bamatasi mukamwa. What is the original name wao batatu recorded? Is Katende. Yes, Katende. Known as Dr. Walusimbi. Bambi bamugwamba sasi. Kakati omwa waliwo no bambi naye mugenzi ali yawe. Ali yawe yabiranga ne Harriet Nakawunde. Yabiranga kewe namuyambako nakola ki. Era tuli awo natukubira. Badiki bambi bamuta batyo. Gundi yomujjukira. Gundi yomujjukira Olga. Yaba Olga. Waliwo omukyala oyo omulala omuddugavu. Ye Olga omuddugavu omukyala eyali nga ova ku Nakawunde omukyala yali addaka. Abakyala baliwo nga babiri awo bakyala bannange manya. Ebony zogiraba. Ebony Mwami Katende yakomye omutindo. Omutindo munene nnyo paka nakati. Tulina bakulu banna anti kati ono omuto agamba tukyali mu byakyende. Kati yalaba tabitegeera twogera ku Babbosa abedda Bannakawundi tabamanyi. Kakinda tamumanyi. Bona bakote bona bani tabitegeera bulungi. Tamanyi bano bana baliwo. Gundi pozi yali akyali Fauzia bamanyi. Godoni bamanyi ono myaka gino. Bambi gundi ata ajjaddi Juliet Underwood. Juliet akazungu kachotalaako ka Juliet Underwood abona bambi nkajja abona bya twali naboko bana bajja ne bazanya ne kati menga temwe mixing amuko kugenda kwa bali batukishira nga basitaba amanyi menga temutukayo kere eri namwe kutapinga yo ku masanyalaze gaabo kuba nti twabirago yo ku show twabiragayo era nga tuli together because fena yatwali mu mulimu gumu okuyimba kwenyini era nga kikolagana okuzannya Mwami Katende okuyimba akwagala nnyo kati crossover mutu se decision mugisazeewo mugamba kakati omanyi
twagala tubeere ddala abayimbi. Tubeere abayimbi. Kuba kati wano yes muyimba naye mubeera back door. Nyimba kuziteeka mizannyo naye temugenda ziperforminga nti abantu bategeere nti oyo artist ali independent oba ki. Then musalawo Mwami Kato akoze. Mwami Kato yali amaze okubanga akola Diamond. Kyenzijukira nti twagenda mu studio mu Kasiwukira. First album yange gye bayita Kiri mu Ddongo. Okay. Kyenzijukira nti awo Ankato we namulabira. Nalaba ne Misa akisema kula papa. Tuambe mu studio zedda. Twali recording nga time. Yes. Mu studio kati Mpologoma ayimba. Chance Nalubega. Ba muzeyi bambi eri wamala. Nalaba nga yayimbidde. Olwa muzeyi Sebatawuna atuse. Bonna bambi ba Paulo Kafero. Mulaba tuli muntu ayingira aboneka time. Time tubakodera dakika 3 oba no basaawa vao genda nomala ayingire. Namwesangawo nnyo ndo. Kwesangawo. Naye nga bwe twali mu studio awo Kato yajja ng'empale yagisibidde. Batugamba nga empale yagisibirange no mwoyo. Vereno. Kakati bwe nayimba Ekiri mu Ddongo ekyo nayimbiramu oluyimba lwe bayita njagala mukwano go kanga nchacha. Kati papa Bisa akyayingirawo. Essanyu lyange lijja tuli babiri nawe. Era kati bakkiriza tebamanyi na nnyini luyimba. Tebamanyi bali Mariam Ndagiri. Kati oluyimba olwo papa Bisa ki yansanga mu studio nga tugenda kuyimba Ekiri mu Ddongo. Kati nakwata peni. Nagayimba sokojjo nawandika akayimba we bigamba awo. Naga Dr. Mr. Kazi we ono kenyina wano musoke muje muwuliremu. Kyali kwenda nasooka n'okuyimba okusooka Kiri mu Ddongo. Era igoze yali entutte. Bakuba nko Katonga tayitikako. Kakati awo Dr. yambuuza nanga mukyaki oyinayo ku muyimbi alina kudowooza eddungi nga musajja. Kati kwe kuleeta Mati Nangume. Egwe aleeta Mati Nangume. Mati Nangume ne mugamba omujja wa Mati mukyaki balina kukwaya nga bayita Selesho. Mugamba omanyi jaruge tusoke tuyimbe mukko. Mwali mwayimbako ko mwenna mukyaki. Mukyaki kwaya zaabiranga nnyingi. Yalina eddoboozi ddungi nnyo. Kati kwaya twabirangawo kati nzali mu kwaya bagita Glorious nga yali mu Selekyo kwaya nnyingi. Ne mugamba naye kakati waliwo kyetugenda waliwo ekiriwo bakuntumye. Ne tugenda mu Kasiwukira kwe kuyimba album Ekiri mu Ddongo. Okwaliko ennyimba nga album yabeko ennyimba 6. Kati yo kwaliko oluyimba ki ennyimba za Nguma awo. Ensimbi kwaliko ennyimba za Nguma 3 nga ngenda kwa 3. Ogere kuzize zange. Kati ezange kwaliko Ekiri mu Ddongo kwaliko kati bagala lina oyo atabasaye tatata. Ennyimba ziri awo. Ekiri mu Ddongo alugenda lutya. Inse wemba nnumwa abeerawo nanyiganyigako nempona mwagala oyo muyita Daddy ate nga naira siri muleka bampanana oba binojjo bannema kubanagana funda nono owadde mwavo nze tannumya olayi mwagala. Twazuulira. I think tape nagiguleeyo. Baagiguleeyo wakati. Yali hit. Nali mu that was 2002. Nali mu P5 2002. Wali mu P2. Nali mu P5. Sire lwasooka 2001. 2001 nali mu P4. Nalina mu sente zange. Ezo album ezo on a serious note nze by P4 nali negulira albums. Nga saving obusente nengenda awo Ekibuye nga waliwo ka retail shop akali katunda tape nanzigula. Nogano okuvaddaga nawe omuziki neguliranga tapes ezo. Era kasitaba publishers awo baagwa kyatulumanya ffe abamu. Okuba nti albums ezo zaabiranga z'amaanyi. Nnyo. Owulirako ennyimba nnyingi kakati oyingidde Diamond. Kati awo Diamond nedda tuli mu studio akayimba kawedde album eyo. Yes. Anateekamu ssente kubanga Sebo Music awo olina bamuko n'avujjirira. Sponsor. Wanko Kato. Ng'avujjirira on personal friendship level.
because ongali temuna kuyingira Diamond naye nga wali mu studio awo yali mukwano gwo ngali ngamba okutuka okubanga asobola okusponsoringa project nge album saategeera ngeri gye bakwataganamu ne Sakazibwe Dokati ngeri gye bakwataganamu awo music awo yatandika awo ng'abakyala buli muntu yedda nnyimba kati ako katooyo amagezi yayira mangi nnyo n'obuyiiya creativity oyo ako kataawo mulemerembe kubanga byemwogera ku sibye na bina kuba simulina bwenna tuka mikono gye bambi kati nze Betty Mpologoma nze muyimbi eyajjira ku source bakulera nze saamanya byakubonaabona nti bano abayimbi ate akuteekateeku akeetambuliza nze najja buzi nembeera Betty Mpologoma nenyimba nenkola erinnya nga simeje lyava kuba nali mikono mituufu awo Katonga alanga Betty Mpologoma nga Dr. T-Writer aliawo omulenzi ali ne production yakikola ebyekyo byali bigitibwe tugenga nze ndi okungabuga ng'oli mu mbejja awedde kale wadde yali akuwanika ate nga n'okuwandiika ebirala nga taagala kunyiiza ngambi mbwe ebintu nze byembeerako ebintu byokuhasolinga ntandisa nabitandika bitegeera kati buli kimu nga kiri ku source nga bakikolera ako kato yalanga Betty Mpologoma n'antimba buli wantu kati nga nze ndabulabi nti standby mu studio kuyimba luyimba naye nga simanya kaalubamu kano kalundiddwawa nnakuwadde akasente toyina bw'obuuza ssente biseera ebyo ate alubamu ogitunze mmeka no naye gwe ng'olina ne passion eri ey'okuyimba gwe ng'oyagala kimu kuyimba nakuba nti bwendi naye nga simanyi nawatuufu nti Betty oba nnyimba ki manya okubeera nennya tomanyi nti erinnya oliyina kati yali nze era nebaza Katonda nti nze ebyange Mukama yabitandika bw'ati naye ate era munnange si buli muntu nti alina okubonaabona ekyabantu abasinga but olaba mu bulamu bw'ensi batawaanamu but mu bulamu bw'ensi waliwo omuntu yalowooza nti buli muntu alina kubonaabona Katonda alina ngeri gy'awandiikamu engero zaffe n'agamba Shalom leeta ajja kujjaga abantu ambibamala dde okutereeza otabonyeebonyeeko ffe batutubako omuntu nakukuba akiwambi neguba mukisa ate ogutalina buyiniko ogwo ate Mukama gwatasobola kugabira atera buli omu Mukama yeebale ate nawe weebale kuba nti okitegeera nti Mukama amuwadde ekisa kubanga ne kateemu tamanyi nti amentalinga nobwe tugira bwaba akava mu kabira ne banzizaayo bwakyayitamu Katonda akitwise akusomese naye bana abasobola ate bajja basobola basiba baana ba Katonda babaleke ate mukoze eki Madamu Betty kakati awo bisaaki yes papa awandiika olimba nolweva okuyimbira mu luyimba olwogairo tolulyanganako njagala mukwano gokangakyaca olekiri mudongo kyona alubamu ewedde etondiddwa alubamu weeri essanyu lyange papa yawandiika papa Misa yaluwandiika naye katono nnyo okyeno mu bawandiisi b'e Uganda papa ayinza okubeera nga y'omu ku abo betu underratinga buli otwogera ku bawandiisi buli abe bulinnya papa werijja naye ng'ate otwogera ku nnyimba ezakola papa atalinamu mpitirivu ate zitalina zize yekka n'ez'abayimbi abalala ate nga abayimbi abalala tebaagala kwogera ku bannaabwe nti bakoze kyo pulobulemu eyo nayo ate tekinyuma kuba babaagala balage nti ate ayimba ate writer naino kati olaba omugenzi Jimmy Katumba yalina eddoboozi nti yamuwulirako Jimmy Katumba omumanyi twalina omukwano webale nnyo olaba ati yakola lisaati yalina gundi eno zibu kuba nakwagala yenna kwesiga bambi naye nga tasobola nti oba asobola okuwandika oluyimba taali awo mama netambi yayogerako ekintu ekyo mu show zetukola musobola obba nga ndi muyimbi naye nga simanyi kuwandiika but it is also okay yes baba kuzaala wambu tolina peni it is okay waliwo omuntu Mukama gwe yakola nga ye mu peni mulungi ninga tasobola kuyimba waliwo gwe yakola nga yasobola kuyimba nga tasobola kukola kikuwandiika one gwe yakola nga asobola byombi it is okay Jimmy Katumba ye yali muyimbi nga siwa peni nnyo akati Katonda bwakuwa kati Katonda bwakuwa kati nga Dr. T yes muwandiisi muyimbi producer kati omuntu okuwa ebintu ebyo ate mwami wo akirezi
Mukama yamuwa byonna. He's blessed. Kati n'essaawa zino ng'omuvubuka Wabi n'essaawa zino ng'omuvubuka Andereya omumanyi Daddy Andrew Erinnya tuveeko lyogera kuba tulalyogera kulegera kuleta buwe. Lireke Tubadde tuli ku muntu kukuwa Mukama nawe kuba ebirabo. Yes, ebirabo. Waba nayo kubanga oli writer, oli producer, oli muyimbi. Yes. Abakuwadde byonna. husband. Kama abakikoze. Manager. Nawe oyongeddeko abadampolereza. Abadampo onvuddemu. Kuba Shalom katandise. Se Big Daddy wange. Oh mama, Olamula bulungi obulamu bwange. Bana balala setaaga newe bakuvuma ne boogera ebingi. Nze nakuzuula mu kyama kyange tebayinza kukyungesa. Big Daddy wange. Ne betu wakuba hits zokka nno. Hits zo ziraba. Wakuba hits zokka. Nazikubaawo ne kuba zi DJ nsomera y'ebirango. Ezo zina DJ nsomera y'ebirango. Kakati ate olimba lwa DJ. Olimba lwa Big Daddy. Anko Kato. Tuli mwaka ki? Tuli mu 2003 esatu wewatyo. Baluyiya dokati bakwasaganya ki. Naye olimba lwa DJ nsomera y'ekirango. Kyali Katoyo. Anko Kato yaluwandiika naye manye ekigambo ekiriko ekya dokati. Alinako ekigambo kimu. Korasi yagambanga nsomera y'ekirango kisome ng'oggumiza. Kati dokati kyava abuuza anaasoma ekirango. Korasi egambe oluyimba luno lwanko Kato lwonna. Yes. Ebigambo byonna. Naye dokati alinako ekigambo kyokka DJ. Kato Lwama was talented. Alinako ekigambo eki yagalaga DJ asoma ekirango kino kati dokati alinako ekigambo kimu kyokka ku luyimba olwo. Ate era mami nti era nenga wenjogedde ku research mu kuwandiika nti bamwandarate kati tumwogera mu conversation ne Anko Kato. Anko Kato yawandiikanga ennyimba, yawandiikiranga abaana ennyimba, naye era tuba twogera ku ba writers simanyi lwaki abantu tebajjukira linnya Kato. Anti kyenkulaze nti bayimbi bannange oba bafubenga nnyo okwebaza ku bantu nga teboogera nnyo ng'omuntu agenze. Abantu bageri bannange ogundi akoze kino omuwa ebimuli bye nga kyasobola obbewunyiriza naye okuddaawo mubuze yika n'akayimba enti byonna byonna byange kuki oli mwogerako ddi omuntu kakati nze nga wegere nti natandika ndi bwe ntyo balwaita nze mbayina abalanga ku radio ebiseera byo ku radio ne gundi yali akyaliko omugabi Mulindwa Muwongi nnyo ng'akwagala okufa naye super avudde ku CBS agenze ku super CBS yasooka anti Sematimba amutwala olwo nga bakoze super ayinze zijukira CBS abasajja bane baseleko Bedisereko Sebuliba Alive and Kicking bona abantu bakuba ennyimba zaffe bangi ba Mr. Kawenja bane yateyo CBS ebiseera ebyo nga CBS nga yes gyetusinga nnyo okumanya zino zonna zisimba 8 katonyeze 8 CBS eranga CBS eyigiriza CBS kati wano Diamond omaze okuyingira osanga mu baani oba bani abakusangamu oyogeddeko omugenzi Martin yes Mr. Kawese Mboga Okabuye bambi Nabirio Immaculate Nabirio kati Rebecca ate bali badansa Rebecca jiwe ali dansa ngazi nati Queen dance amazina akayindi bayo Becky ne kainedda lwekika nyo kagattagatanga Becky bayimbye ne basoka kubeera baki badansa bato yes Roy yali yajja later ba Roy time ye abana osimanya ako katubu yatufunaawo kati group nefuka group twali banji ba Gertrude Nalule Lindazi Gertrude Nalule atalina sente tofumita Lindazi lifumitiwo yaine zinasasula nene Babosco Kayira yayimba Kampala nesobedde mama nga tulina Nathan Werenga ngomyewo tata ne mama Diamond yakuzanya bannange oba terimire yo Zaituni batwaliyo bangi ali abatayitamu waliwo bayimba ne
ayanga YouTube kimega toni abayo nga wali nga tagira nnyo kichama nenga wali nga wali manyine ekibi ekiriwo baye musime ya modu abamukulu malamu maanyi besasira meya mbala mu YouTube omuntu boyina okulemerako ate nolemera ku mulimu go ate mami mu Diamond gundi ajja tera ina role ki Selector Williams olugezigezi oyo ng'otwala oluyimba ng'otwala oluyimba ku Sapienza naye ate tutegedde bitwala ono nga tuvudde mu groups ate before Sapienza nzijukira muno mu Diamond yennyini oba yali kiki there is a role he used to play there oyo Selector era mu production omwo ngira jana alito olugezigezi musajja wange oyo oluyimba nga amaloboozi gagize kati backup ngagamba zaayo akwata akayimba n'agaakana akayimba bakuyambira natakateeka mu kasero bannange Selector Williams anti muzibu nnyo olaba nakati era aganaga otera okumulaba mu America gyali era afusawo akaseera najja Greenland radio United States of America. Yes. Mugamba mukulu. Yalemeramu. Bambi ku bantu abo mu mawulire betumisinga. Abali very critical ngate music bamumanyi kwa oba yali ya musomo ba kiki ezo elements nafa mtu tuzirina ezo. Asobola kutegeera music no manya arrangement, composition, bichi inito. Kati ku CBS omukulu Luge. Chris. Kusimba Mr. Mandevu Ndako yanchakala nnyo ngana nti leero kati empologoma yange yeddembe kanono ko yimbe kano maloboozi kiko tunalaba oinako ku sajja bateka mu red mugundi mu byumba byabwe no galimba nayimbye enti oinako ku luyimba lwe bagamba ko muno luzeeyo luga kirobulamu nyina yakayimba kamu yangamba akoleka wapa PM wapa PM kojja tujja kawulira sikategedde. So katusooka tuveko ko mu bulango bwa bakama waffe katono tubere nga tukomawo n'emboozi tukyali omukyala empologoma Betty Mpologoma katukomewo 256 sapeni ngwe tugamba mbajjukiza naku z'omwezi nga 2 June Friends of Nalongo okuyingira bwerere mwana tuko Berantambi ku Premier League Wanonga kunonivye. Sagala okureserving emeza yo kuwa ku 0751 66 17 26 oba 0706 44 0777 Friends of Nalongo Kitone enaku z'omwezi Nalongo Kitone Nalongo Lewisi forbidden monsonyiwe Friends of Nalongo 20th June 2026 Premier League nga kunonivyawo abagala Nalongo Lewis mujje 12 June ajikazigwe couple emitwalo 2 8 million ebiri mpola atemba jukuza abagala mu okuzimba ogule yadwa ne curtains ebyomumba byonna surveying ogule taka oli gira bulungi ebyapa yanku Sematon Construction Management Property Limited basangwa wa Kampala na bingo ku 0758 821603 oba 0787 94 35 639 takala fevumbali kyaliwo plot za milioni 2 tanka ne milioni 5 paka omalayo ku 0759 2240 mpola Airtel Money request asule center *85*9 ash obenga atwangula nebira ya atenga tuli awo katono nyera tulina abanaffe aba muno watch ojimanyi mami muno watch muneka nkunyumize mutimbagano yes okukunganira ba VJs ba Uganda banabogera film enjogerere katocha inagenda mu kibanda ate simanyi bakuleka peve ekiro muba mu kibanda kulimidde yo ate simanyi biki okitegeera ate kakati guno mutimbagano at your own comfort ngoli waka osolo bera ku TV yo kati smart TV je eri kimanyi no balaba bulungi no downloading application no ina simu je ina iOS no iPhone ogenda ku App Store obero ina no Google no Samsung ogenda ku Google Play Store ngofuna application ngolaba films ngoteka mwali ngoteka mu email ne password yange eri nti asono will not beat PSG ye password yanta yes kati ngolaba films Arsenal the Champions League yes kati password kadona film webityo munange kati video.com webali kati waliwo seri jenjagala olabe bagita Man on Fire sajja ali ku muliro Man on Fire omusajja ali ku muliro
Wala beri ya Denzel Washington yasoka Man on Fire. Karate no ndala. Kati lwaki atecho omuliro gutya gwaliko. Bamutira mukwano gwe. Abumbujja. Kati abumbujja agala kola revenge. Kati va ku ya Denzel kati eno seri enyuma Vijay Junior mukwano gwe yagikoze. Ali nalangira mwaka yimbako omutamu agali ngaba nange ngakwagadde. Ano tunanakapya. Kwako tunakapya. Yes. Kakati yeyo munno wachi mugendeko mitwale 3 eja Uganda embere ebiringi tambula bulungi nnyo Biva Organic and Natural Products Dr. Richard Senjo bijali atakutumidde era yangambe woolina concert wonna agenda kugula meza Dr. Richard Senjo wa Biva Organic Mengo ajjanjabisa ye butonde ku ndwadde zonna zolina awo ngoyambuka Mengo waggulu kama kamera mutima nga kujjajaba Dr. Richard Senjo ne banafa abalala ba Job Giant ina kadagala ka wa mami agana mwayo offer akola bulungi nnyo ntambyo nimukwatagane ogende kani abasembayo bo bayamba ku mirimu babayita ba Job Giant. Yes, Job Giant ekuyamba gwanonyo omulimu nawe agulina. Waliwo bantu bajja balina emirimu nenga tebalina bakozi. Ate waliwo abakozi abanoonya emirimu nga tebagirina. Kati eyo network yeeyamba ogendako n'oteekamu www.jobgiant.net n'okebera mu mirimu n'ogamba guno gwe njagala n'oteekayo resume oba gye tuyita CV. Ate kirungi ko emirimu banawo ate emirimu mitonotono. Webale nnyo kati Job Giant eyambirako ddala awo munnange mami. Mwebale tubakolera ka publicity. Amina munnange tuyamba buyambi ensi etegeera ebintu aliwo ayamba aba sponsor bakuba kalango. Webala kalango kamaanyi nnyo. Munene waliwo nno. Ngo wasentera muga munne kuba kalango. Nakolaga dibenga ali nalimba mukawo naye munnaye ngana yo fachi munange gwe wetugira tajja kuluma akayimba ako kalava kadi ejiyo ako komanyi tamanyi wange teri polisi sanga ndawo ya nakulaba bokusenda ngo kayimba ngaba natsa kwagalo nakulaba kekenga tulina ebizibu mulavu nezibeda utambena kali koyogedde n'okola eddagala gwaba katwimbira kapati k'eddagala balaba bangi kyempiteeyo k'omukwano gw'abamala musibya kuzannya abandi beetuze emiguwa nabali bafa beewa obutwa nga naye ofa kimunnange gwe wetugira tajja kulumwa yadde bw'oba tomusanyusa bite teyalina kubawuwo omukwano teguzibirwa kubo takwagala oba omulaba obaganyita bite olifuna omulala oba bitere ddala ofuna omulala tova ku love baby waliwo layini eri eddagala waliwo layini eri gye wayimba n'ogamba noonya omuntu wompola nedda eya newologa simanyi nebwokola eddagala nga teyalina kuba wo katonda gwe yatondera nga teyalina kuba wo newokola eddagala egenda etya tuwulireeyo bw'aba yakukyawa mwesonyiwe oleme kufuuka kyetere ensinga zinyomuleke leka kwerumya mutwe omukwano gunyuma ne munowo omweguya nayakweguya okwesiba ku bintu tebikola bikadde abanawa bakwegomba bangi okunyako nawe kakisa bw'aba teyatondewa kuba wuwo newokola eddagala abakyala abalogomba kaweereza akayimba nga yali eruma abantu balina okukola ku madagala bambi nendawo bagakola ne babafuna alimu abalenzi abalungi bwe muti aba gamba omulenzi omulungi togamba abalenzi obulungi ne Shalom tebisobola bba mu layini y'emu era wiiki ewedde yagenda n'amukuba empiso y'obulungi alina gye yagenda neno munda tumona mulungi obuzibu okwerabira bannaye mami muganja ndi mwami myo jani mwa gino tejali bwegiti nagezaamu kuba nkuba empiso ku Dad. Yes. Jali gisinga wawo kyekiriwo. Jali mitono nga tegivaayo bulungi ng'ema gy'omusajja omuddugavu. Gina ba minene.
ne bankuba empiso y'omumwa nagezaamuko saali bwenti naye omanyi era wantu ogenonga nti siva kunyonye naawe babikolera wano Maridadi. bali wano nga opposite Kampala Parents. Kanyala agenda kendeeza nnyindo baba n'abanyiga mu ssabanya ba scrub bascrubbinga ng'agikola ati gundi tyamutwalayo rape olabye ne Sharon wane anakyusa buli kimu muwekyusaamukko ntamye tali bwati ogwanta gwali mutono ne bagukuba empiso twagendeyo ne Shafik Kayima banguba mu theatre ntamindeka twakolera mukazi bizibu byaffe bibeera eri ku Sunday n'ekikolera entalo zaffe mami yamma tuddeyoko wali wa mami biri mukagenda ate tunatuukayo twali mu kyenda story ono gimale tujja musobola tukyali wa maawo 2 3 yes Big Deal ne Big Daddy ne Big Deal wali ku Teri Police album eyo 2007 wala kali lutuva okuyimba lwa mwaka ki lutuva okuyimba luno atakwagala oba omulaba ndonde namba kati bannage oyogedde atakwagala oba omulaba nyina bwe nabadde nentekako listi y'okuyimba nteekako londe namba nga bate nga bagamba atakwagala oba omulaba bakivudde ku nange kinyinyi ate kati ngenda nekyerabira nti kati naffe twali setinze tumanyi atakwagala oba omulaba rather than londe namba gwe mulembe gwa mwanti mwina kumiraawo biravulaavu oba tolaba naye olabika bintu ebiraavulaavu nze wemba mulaavu red flag anjirabanga za pink they appear pink shimbanda ba pink siraba red bali mara kuntuga omwana mulaba ono bannange nze mba mulaavu mbanda ba pink bannange oyagala laavu era tagivaako siva ku laavu tagivaako titukoze tutalizayo emmundu kugombolola kati baba kuzaawo tukole ekiye anti bebe tugira kalinza bayinza okuneetugira nga naye ofa wakitadda nze omuntu falling out of love nenjikulekamu yes nakayimba okamanyi omusajja omwenzi alina amagezi sinnagalaba akayimba nkamukabya yali agamba ateekawo omusajja kakati aliwo abivaamu kakati mami 2 tubeere nnyo akayimba ako oba nayimbawo oba DJ nsoma ekyangu lwali album second album kati nga sinagenda ku 2 olimba amanyi okusaanuuka bambi olimba la papa message salimba ko wadde ku stage luyawandiika luli yes nakoma luyimba mu studio lwaki luyimba no bwe luyimba awo nayina okugenda ate mu neyanzanye mu Diamonds production kakati awo igozi yayitesiba kuntwala yagala kupaza nga tena kufunayo mwana mukyala mu bandi awo tena nakufuna kase abayimbi baliyo abakyala bali yali mazo bafuna so we batyo kata kayimba ko papa yakayiza ndoza naino gende eyo muyigozi naye nga ako katone dda kyova tulimba salo yimbako njagala mukwano ku stage lwasigala ku recording yokka ne lubeera awo tamanya luyimba bane empologoma ku radio kati baguni ne bakola video ba namatovu bane Irene ne Maria Mulinde balukola video awo so la imba cement oluyimba lulu zinaluyimba tumuyimbiremu ono njagala mukwano gokka essanyu lyange lijja tuli babiri naawe owala abantu mula watuna era wotoba beera nga talina musaayi sirya nakulya n'otulo natosebo kuba kupanga nnyo nzunulaba yeeno buli wamu wanjigijja nze natuyanye anti amaanyi galavu gampalula naawe tonseera laavu nze kimpa omukwano gwange njagala mukwano gokanga nkyakyankya ebyo ebirala byolowooza si byendiko njagala kimu mapenzi nga ntereera ebirala lekayo ekyo kyokka kyenjoya nali ndowooza oba lwani lwatawanya abantu ku radio yabagana n'eddowooza ino lyani ya Betty nze nga ndowooza Mariam Ndagiri
Nenze ne Aunty Mariam era bantu ne tutera kumukologa. Mariam akayimba akalala angatenga bagamba nsi. Ne Aunty Mariam ne bamuyitanze. Yeah. Bali bamayinti Aunty Mariam yakayimba. Kakati yawo olowooza tetuzaawo muziki tegufusa omuziki awo. Abakyala mukutte mu kintu. Mu Diamond Production navayo bbiri eno. Ne wanko kato. Mu group. Mavayo babiri n'omwami. Oba yasigalayo. Twavayo fenna. Awo nawona baketi Haji Keti Kavumanga ye manager wa Eagles. Wayimini wa Diamond Production. Yasoka ba manager wa Diamond before genda mu Eagles. Yes. Kakati awo ndowooza wa sibiri 5 siwe tujja. Yes. Awo nyimbe ronde namba yatakwagala okola ki? Mulaba. Oluyimba ovudde mu Diamond. Ovudde wankato. Daddy yaluwandiika. Zonna right. Tugambye ekintu. Kyabala yewandika luli ne yeyagaliza olwa Daddy wange wanga. Bayagala yeyagaliza. Yeyagaliza kwa. Obimuyimbire nga yabiwandiisa. Nti mbiyimbire ye. Naye banaye mwagala nja mugamba banajja kulaba. Tujja munoonya Travis Uncle. Abo buli muntu basaleko fembi. Wo. Emboozi. Kubanga mutuufu. Shalom yalabika. Abuze mwaleka ndowooza abadde batukome wano tunakoma ofenna. Shalom ga. Tujja funa mwembozi Uncle Travis Kazibwe ow'ennyonyi. Kati muri Diamond Production tuvaayo. Yeah. Biche bibajjayo. If you don't mind. Bannange. Nyombo, dogo, butasasulwa, chichi, freedom tewali. Freedom yaliwo. Naye akasente kano kakalubamu. Akasente. Okimanyi nti okumanya Diamond Production twali b'amaanyi yaliwo. Ffe twaniza Lucky Dube. Basobola okujja mu Uganda. Ogwa 2022 mugumu. Satu awo. Waliwo yajja 2003 gwe gwasemba. Awo ne tuyimbira ku red carpet yani. Ya Lucky. Nga bagulawo Nambole. Kirabika kyekyo baba obaketi bamuleeta. Nambole bagigulawo DC97. Olya waliwo gwasooka then ogwokubiri. Ogwokubiri ogwo. Kati awo Diamond Production twali bakuzannya. Mwe mumwaniriza. Group wanko kato ye. Ng'ekintu yakisetinga abaana nga bakuba ebivuga. Kakati yawo akasente. Kasente kaleeta mukoko tabbo. Luli wali tukafaako nnyo. Nintandika okukategeera nga naba. Tutandise okulaba. Naye banyize twafunanga. Nze nabasenga omusala nga nfuna 2. Na mpozi nga $1. Nfudde ekitiibwa gumu 2. Ejja euro. Eza 7 eza Uganda. Buli kanaku nga wakwe $2. Wawulirwa performance. Buli performance ku show because twabiranga mutuwa nnyo. Twagiranga mutuwa bawo Masaka wawo. Emitwalo nga nze nsinga sente omusaala. Nga Mr. Kaweesemboga yadda kunze. Ndoza kumukanana awo. Katawo nenzijja. Mugezi bati nangume bambi. Inflation rate wobo calculate nze emitwalo 2 ejja 2.3 gye mitwalo 23 oba 25 kale. Sawa se. Kakati akasente awo. Yenda kuwako ku mmeza n'engati yanko kato. Pane babanyogeze wakiri kale 3. Kati ne wongeramu omutwalo. Esoka tuguyiriba. 3 ejo. Beki ndoza ali ku 10. Ali ku 7. Yali ayingidde 10. 5. Bamuwe ekidoki. Beki. Kwata. Nyanga mmere kastolia. Ale monde kade ajikuruba. Modu. Yakolera nga kitole kya. Gede kuminya. Senko. Sawa sala musale zali mko kumbavu. Tozisala wira. Kakati waliwo show. Waliwo show je twakola. Ku Diddy's World. Kansanga ngera ng'omukulu Abitix. Kofio yagitegese. End of year 31st. Rekangana ku 31st December. Nenga groups twali banji. Diamond Production, Eagles, Chameleone, number 1 wango oyo. Bani groups zali wao mzese batta. Aunty Charles na Lubega. Groups nga woza zali nyingi awo. Holo kafero twayimba batugula group. Kakati ninga mapato nayo manyi. Akasente kano. Abatukongere muko. Oshali kuchebiri oba kuchesatu? Kuchesatu. Kuchesatu. Naga atongeza ki?
Naye muwala wange zino ssente gono olwala we kasente. Nengamba Mr. Kabuye mugana yakasente katusobedde. Nenga Dr. Tina yambutufu zino ssente zetuyimbira. Nga Mr. Kabuye ebisanyo bimubunaabuna. Mwaka 8. Mama ke kayimba edembe n'amasanyu byabula Bulamu bundi. yali ayimba ku mberero kiringa kirooto Wekulaba n'engugumuka. Awali wala bakatolo bwa magulu. olwala mwaka 8 nakuka Daga. Mu butuufu omuntu ava wano bannaye nga essanyu. Stress zona mwazi kuba bose tuliwo kwesekera. Nebiko ebisanyu nebikola ki? nebimunabuna Omugamba kwongeze ku ssente agamba agaana edda. Ssente oziraba ezo. Mpitirivu nnyo. Kikyokola ekyenjawulo ekikwewola ku balala. Kati nga bwe nabagambye nti mwami Katende looya yanjigiriza okukola. Nze nakoleranko kato okuva mu 12 sayo ku shopa kabwe nava mu group. Gasooseza wadde ku show. nga tuli kwebuzaabuza mbu ate mama alwadde ate simanyi biki. Oba ofiiridwa vaayo va mu kuzika jangu oyimbe ku stage. Era nyina show gyenzijukira twali Kinoni. Masaka. Kati nali twafiira brother waffe nenve Gomba. Neninya taxi. Nengende Kinoni ku show nenga nagayimba nga laba ng'olina okutuuka n'oyimba. nga tusobola mugamba nti nva kufiiriddwa. N'ekirala nga sewo n'abantu bagamba nti munnange bigida teruyimbiddwa. Nga bajja kwasa ebyuma bajja kukonoona obutebe. Omwana labor rights nakatolaba teziriiwo ziriwo ku lupapula naye in action tezisobola kubaawo. Twalina okuba nga tukola. Era bannaye nze butuufu bambi ankatawo omulemirembe ankato luwamba oba essente zaali zitya naye yankolera nnyo erinnya yannanga nnyo. Kakati akasente awo nzija ntandika okwongezaamu. jjukira nawe ebyetaago byeyonge obuvunaanyizibwa byetaago ezzadde weeriri abaana baganda bange tulyawo nenga nno ako Katonda edda njaga ssente kati naye saayo saako ennaku lwolumu yati yamanya nti ŋŋenda kati show eyo n'agaana. temunaa kutuuka ku venue mukyali eno Kati show edidiza okuma yaliko ebizibu n'okuyimba ku nyinga bw'ogambye nti oba ani yali ku interview n'agamba eddogo Abudu ayogera ebintu byedda byali bitusobera kyova nti tulina Katonda waffe simanyi oba lwaki amaloboozi gaffe gaafanga. Nze natuuka ku show ne bakuba intro obulago wange ne busirika ndeka is happening at our story etandise Betty Mpagoma alojja eddogo mu band. kati simanyi oba kyekyabeerangawo kyakera biromutu kaakati eyo show siwagyerabira kubanga Ebyaddidizi. kye nalaba sikirabanga navyo waka bwenti nga bwenjogera eddoboozi eno nga bw'oliwulira awo mu 2-3 awo Kato yangulira emmotoka yange esooka kumanyi okuvuga Kato abanvuga buvuzi nze banvuza emyaka gyonna okuva mu 2-3 banvuga buvuzi naye nga manyimu okuvuga naye obunkenko obwokuddawo lesigala epusitiika ate enviiri zitereza kusiteyalengera edda. Kakati emmotoka nko Kato nangulira emmotoka yange era bagigula nani ne Keti Kavuma nakuwa ne kaadi yaayo bulungi nnyo Makatu. tujjukira ebiseera ebire yali yakabi nga yeringa kawundo kati yagiguze 225 gye bakuba mu 2-3 Makatu zikyali nonyagirinya producer wa Kasuku eyo yenyini yali giyagula yali UDP gye bakuba mu 2023 nonyagiguze 225 agijewa zikyali mu bondi yagula ku muntu ese emmotoka mukyaliyo mu bondi si bondi yajjanga bagipakinze wajjajjaawo nagikulanga ekijjukizo kati emmotoka Kato bwanteeka mu mmotoka yange nayina omwana yalavuga bamuyita Toto. Zahara Toto omubambi omwami nga bamuyita Toto linnya li nga bamuyita Toto nga yanvuga nazija mu baasi yabanna gye mwatuula buli group yalinanga cost eyo baasi mu baasi kakati nembeera mu mmotoka yange ne banvuga kati simanyi eyo show eyaddidizi eyo lava bulungi nnyo waka driver nanona bulungi nnyo ne tutuuka ku show
tugenda backstage groups nezitandika nezimba Diamond nga ffe tuddako nze nayimbanga mu phases nga 3 nensoka nenzigula waawo gwaguliranga kutandika okumanya nti kakati nga abantu balina okuva mu nju bantu balina okwambala engoye ne bavaayo nenyimba phase ey'okubiri erimu emizannyo ate nenzigalawo show kakati bakuba intro ya DJ nsomerayo ekirawo ng'eddoboozi livaayo abantu balinze nga tusobola kwogera wadde ekigambo n'ekimu wadde oga nti njuga wadde ekifuluma wadde oga nti naawe Rebecca Jingo singa mbadde nsobola okuba naye wano ye yakwata microphone n'abeera back stage kati nga nyina okubanga abantu bandabye naye nga mayiminga kakati amukato yatya nnyo Mr. Kaziwe n'aga Dr. Titi kituuseewo sina wadde kasenyiga sina wadde kifuba ozooyogera sina mutagwana Kiti najjalaga kyekituuse ku beti kyekituuse ku mwana abandi bannaye naye ng'obulago era senga nabitaka yagina bu aspirin obugundi obugira ku bulago omanyi twayimbanga nnyo abayimbi twayimbanga nnyo kakati n'abujja omukasawo nanga my daughter soko noneko tulabe senga nabitaka n'abumpa nebigaana bulago ne bugaani adda ne kati gwe tosobola kwogera wadde ekigambo okola sayini abali wakuba ali already wayimbyeko ddentala nga lyafudde n'okwogera nokugaana ate okwogera ne kugaana wakiri okuyimba kugaane naye n'okwogera nze avudde waka Mr. Kaziwe naga tusabe yava dda nga wa Katonda naga tusabe tusabawo nemugatta emikono nebawo okukyankala naawo kato wabyansi kato ye wa dogoti naga nti batandise katokwata mu bizinesi yange naga bano baleka banzanyisa mwalange bamwagaza kati bwe yagamba nedda kato akati ye kiti musiraamu awo era muneddua okusaba kwali waawo naita bam anko kato naga nti naddayo ewuwembi era mwenyeze kiti kavuma yagambye ekigambo kimu naga nedda noliwo ekizibu kubanga tukoze program naye omwana abadde ki sijja kubalimba nti nayimba ku kigambo n'ekimu ennyimba zonna nezigaana kati ekyanneewuunyisa nti sitaani kuno ku nsi kwali naye katonda w'amaanyi nnyo mu bulamu mu nsi sitaani ku nsi kuno yasooka neyeegulumiza katonda n'amuteeka ku nsi kuno thats why nti naye yeegulumiza naleka ku maanyi naye nga tagalina katonda yasinga shobo yaggwa Rebecca Jingo yakwata microphone nagenda baka stage because bakuba intro ne batabuka mwatu betting program akola ki aliwa abantu ne batandika okuyomba kinakola nenzijja nenzira mu bantu nakwala microphone kuyimba ne kugaana Rebecca n'ayimba nebagattagatta amaloboozi ne babakinga baani paka show ne tuvaawo naye anko kato yagaana okuba talina kyayogedde najja n'agamba bannange abawagizi baffe omuntu yenna ayagala okukwata okuzanyisa sente zange agenda kukoma olwaleero wano agenda kukoma olwaleero muve mu bizinesi yaabwe ayogera ku microphone wali bulungi omuwalange tayimbye simanyi kyabadde ne banteeka mu mmotoka nengenda bulungi nnyo waka nali ntuuka ku mulyango bwenteeka nembuuza Mr. Kaziwe lwaki olwaleero siyimbye eddoboozi ne lyogera nga ntuuseeka ku mulyango bwenti mulabye ebikikinike mu ndongo neŋŋamba kati nendongo eno kaakati eyo sho teyaggwa ekyo ne kivaawo waliwo shendala ennamasuba awo Kiti yatya nnyo n'agaa kati omwana baagala mutta busi kyekyabaawo ate nnamasuba kati ate nnamasuba ate okuyimba eddoboozi lyalimu naye okuyimbira ku stage ne kugaana nayimbira mu katebe sayidi emu nesooka nesirika ngulianga asanyaladde ku oludda bulungi nnyo akagondo bakaki nekankwata nenkwata mu katebe ne baleeta akatebe mwe nayimbira nengeno walamu nengeno wansi tisobola kuyimirira sina kinnuma sina kyembadde Katonda agamba nedda olekawo ekizibu kati ekizze kweli incident yasooka katono nnyo tugenda kukomaawo katono kweli incident yasooka eddoboozi nga lifudde
waliwo ebyakolebwakaawo okumanya ani yali emabega ani yali aloga okuzuula anko mugenda mu kuzuula mu bajjajjaffe jjajja Wamala yawaga bannange nze no banenze nze n'essabo ndirina esaamunzanyisa ennyo anko kati ekigambo yakyogera nga bwe kiri naye teyeeruma era kyova nti bwe yawummula ensabo nemmanya nti n'ebidongo byennyininyini nga bw'obiraba teyali mwangu anko kati ekigambo nga bwe kiri bwe yakyogeranga oba owulidde oba towulidde lekayo akati awo Namasuba wano oyimbidde mu katebe Ketty atidde nagaa ti kisoboka kino tetumanyi kiddako nasoma nasaba ddowaazi nasaba nagamba nti tumanyi kiri mu guruupu omwami waffe awulira atya Dr. Tivia yali mushanjalaba ebyokwogera tabirina ng'asaba baba asaba Katonda we kubira maama we mugamba ne mama kiriwo ekiti bannange mutusabe kakati awo bwe natula mu katebe otya kwaliwo awo anka tusimanyi ayinza okuba nga teyazikiza ninga alina okuzuula ayinza okuba nga teyatuula mu mazima amatuufu ayinza okuba nga teyatuula kubanga era byagenda byapeninga awo ntandise okubeeraawo ntandise okukyankalana simanyi lwakinyiiga kuba essente tezandiganye nti ate kiki kubanga ye anka toyankulira buli kimu nenga mu group yena nga kugamba ebizibu bibeera webityo wali captain kugamba mubwangu wali captain wa team nenga bitandikwa okulumba gwe okudda ku nsi kyakavaawo kino kino akawe nagamba nengamba misakazi wetu nayo manyi ebidongo bino nga bitusobedde tunamala kufiba bulamu tuyiza okukola kyo bijja muno okukola kinze mpula ntandise n'okukoowa tofaayo etusaba Katonda netukola netubeera netukola kakati akasente awo ntandika ndowooza ne bino bye nalabanga ne bintiisa nenga mu gurupu muno mulimu ani naye nga nkata era abagamba oba omuntu mu gurupu mwali ajja mmanyikwa ayagala okuba bwe kyakola asaaga ono tajja kukwatibwako olaba eyongeranga busungu katoloma bwe yakuwaananga so was it anti nze Diamonds Production balanga ku drive banaye betting program ne Diamonds Production ekyo kyali kiralamu nga oyinza okugaa nti nze ki bwe ali amaaso bwe ali Beyonce wa Destiny Girls buli kibiina kyalinako omuntu wakyo nga wagamba nti Eagles ne mayinja kati wammwe betting program ngati bamayinja naye nga bonna abalimu bonna banene naye nga bagamba mayinja bakoze eki batuuse betting program twamwalidde wagenda okwebaka santi so ebintu bwe bityo ndowooza mwalingamu omuntu eyali atandise okukola ki okukiraba obulala era ndowooza bakiseetinga n'asirika kakati anko kato bwe namugambira nti ngenze nayongerako akasente nenga wakiri wongezeeko emitwalo 6 wakiri wongere kale 3 egyo ebintu nga bigeze 2 sebo myaka ogira gisembedde babongezanga mpolampola bebiri mu kitundu nenga ne mubutuufu kati bampeyo wakiri 6 ate nga bagwire n'emmotoka tuleka tuzeewo sente emmotoka mutuufu yanjagala nko kato ntambula era nzekka era nabeeranga mmotoka nzekka mu bandi yona nagwe walina emmotoka mu kaseera ako nze nalina emmotoka mu Costa waliyo baani abasigadde bonna mu Costa bonna baali Feibe Nasolo teyali mu group yajjako n'ayimba naye nga teyali mu kibiina kakati awo ova ewa anko kato nvaayo nga simu naye saavayo mu bulungi tewaliwo bulungi kubanga era gurupu we navaayo era yaseseetuka neseetuka Mr. Kabuye n'agitambuza era neggwawo saavayo mu bulungi kubanga era essente zaagaana twalina kyawe nateete nenkwata ebisumuluzo comprehensive natete waliwo omusajja Mavini twalinawo show kakati bambi Ketty kavuna kawandayo mwatu mwongeze kasente akato naagaana kati awo nali sina kyenziramu nenga Mr. Kabuye ngenzi kati nga osaatuuka olagawa nga gyogenda omanyiyo obanga ogamba bannaye kijja nakisanga mu maaso nsaatuuka simanyi obawa kubanga ne Dr. Tiye kanga bwe kanzinga ndika nti
naga nti ngeno sho sigimazeeko nti kindi nja sente kasente kano bakongeze nanga kati mune nango ndaba bintu byenkola bingi ze producing abana ebyuma zingi naye tusoke tugombe mugade kisoboka nyamugango bulire bane katumulemu ko mbutufu tuve mu group ene tusobedde ati ngasiga nti tukola group yali amanyi of course yali amanyi kakati akato namugamba ne mugamba kato ngenze nanga basene mekazo yagala kwanza wachi tufune wachi lo mukaga nangamba ku sound eno inakuwa waya inakuwa de chuma Atwa magamba ya ngamba atwa masaba nyongeze ku sente nanga ku byuma byange bino byonna oyina kuwa ya nemba ne akato yanuma ako kato yanuma nze sakiza nti paka nakati nti yafa bambi nengate kisoboka kubanga nali mpuliranga njagala oba n'ekibiina tukidde mutubera kuzesawuna zaffeeyo waliwo omuntu yajja nascrubbing amwakwatako mwascrubbing anagaga n'amagalo omanyi omwana ge gye namujja muleeta amagalo olina ssente gwe nga tuli mu sawuna emutundu awo ku lemonade kakati ako kato yali akwagala nnyo ako kato namulowooza nengate twebaza mukama nti ebbanga lye yamutuwaako lyeryo Katonda mumuze mirembe naye okuvaayo saavayo bulungi zoga amazima zaali sente n'entambula nekwata ebisumuluzo nogenda oyingira mu makatu yaffe gye twaggulira gye mwangulira ne banvuga ne bantuuseka ne mu ebisumuluzo ntakwata emmotoka yekola ki nenjimuddiza ndeka nawe wefiriza makatu ole mutwalwa mukaaga gye tutana bakuweza ate nga makatu bwe njimuddiza ate Dr. Tatangulire motoka era makatu kati abantu balowooza saagizaayo yagulira yemu kuba wali ogimanyidde ogivuga era ebiseera ze zaaliwo nga zezirikaawo kakati emmotoka bwe nagidizanko kato amulire tebamanya nti nagimuddiza nabagambe eti yagenze n'emmotoka so naye kati kindo katono wali mukuwa emmotoka bakuwamu buwinga nga ya mukozi nti oba contract eweddeko ogizaayo oba yali agikuwadde olwa kyoyongera ku kibiina oba mutemwabifangako neda yagikuwanga lwa ndooza maanyi naga naye muyimbi wange onaave mu baasi ndooza nakujjamu ate si buli muyimbi yalimu ng'alina kyakola buli mwaka olw'ensonga buli muyimbi yayimbanga hiiti nabiro yakubako hiiti kiraba ebiiso nanko kato eyo nebira hiiti netutambuza Diamond yo abantu bagenda bangi Martini ba aliyawe Diamond production yagwamu nnyonnyo ki nabe mami wali because akasente ako tulaba kali katono era nga kali kekakuletera okubanga ovaayo nate mukaseera kekamu ku nnyimba ze walina n'amaanyi ge zaalina abantu bano bali tebafuwa ssente kubeera nga osobola okugendako ewaka n'olaba tufayo na ku musaala esente okumanya esente bazitufuwanga empitirivu esente z'oku stage zakola ebintu bingi kuba nina bakulu bange bawumula ensi eno naye nensigaza abaana nemperera abaana nga bato myaka 10 myaka 8 myaka emeka esente z'oku stage ezo esente zaalibeeranga nyingi bazituwanga zasinganga n'omusaala guno ani esente zaali nyingi ezo zakolanga naye saabeera nakamiro kano kasente nnyo naye ne album zizino saafunako wadde nkitegeera ku album nakomanga kuyimba naye nga sifuna era album yinasobola okufunako kasente yeronda enamba yo nkitegeedde kyogamba kati album twayimbanga naye nga tasobola kufunako nti oba bagitunze tokole ki era n'obusente bwe tebwabeeranga bungi lwakuba kale era nga omanyi nti ebidongo kati bwe nagenda nankata yalowooza nti ngenda kukomawo oluno nga album nakoma ndowoozako akasimu tugende nkakyaginge sikulwanga kanumyomu kwagala okundi kwemba nawo wotoba kuba kumenya ezo zonna keeko webale kuyimba njogera kakati awo sigena mu 2.5 yes naye wali katono nnyo waliwo ekirala waliwo omuntu yaŋŋambako nti ku kintu kino kyebabafuwanga ssente temwatuuka ekiseera nga waliwo bammanerenda ababeekwata nagamba nze mu sho ya leero kankuwa emitwalo gya 3 ze bakufuuwa wali abantu okwatako wakiwulirako
Abaffe. Tewakiwulirako. Soko amu kitunyonyere. Eyo kyabanga bakikolaga naye nze. Kyabera anti kyabanga kitya. Bakolanga batya. Nze kyenzijukira ze kuwunza ate ze banfuwa nga nze nazikabanga. Kubanga ne ssente ku stage olumu saazikwatanga mu ngalo. Ye ngulina gwozuwa. Nga sikwatibwa na mu ngalo. Ankatonga baganda dokita kabaganga waliwo ankwatira ssente awo. Kati nga nkola ki? Ate batamufuwa nga omwadde aso. Byali mu egos awo wamanyije yakingamba oba yali papa research. Nagamba waliwo ng'omuntu abagagga bano abagezigezi kale. Nabakola nga yajja n'agamba mwami research. Ngenda ku musho ya leero katugeze obeeri ku kalenda. Yes, kyaliwo nnyonyi ekyo. Hanga manyiti abantu bangi bagenda kufuwa. Nagamba gotofaayo nkwadde emitwalo 5. Bwezikubeeremu. Nze nguze riski. Nguze riski. Obazi naawe lwate ziwere tononoozayo. Era nga sindika omuntu we wali ku stage. Bani abawagizi tubeebaza ban'emyaka bane batuwadde ssente. Nze lumbagana ne mutuwadde ssente ebbanga ddene. Sente bazituwadde ku stage bazitufuuye bazisasudde ku mulyango. Era banembeebaza nnyo abawagizi kaakati 2:5 awo. Ye otandise okuba independent artist ovudde mu band. Nga ndi solo artist. 2:5 awo nfulumya buli kimu. Awo buli kimu nga nno kakati tuyimba byaffe. Kati awo Mr. Kazibu yayiza olimba londe enamba yo. Akayimba ko kono kokola ki? Kensinga okwagala. Awo album gye nalabako ki? Sente. Twagitunda mu kasiwukira. Bazaali milioni nga 13. Ezebiseera ebyo. Awo nenzija 2:7 hoteli poliisi. Kati awo katuna amaji tofuda nagenda. Olo concerts, otandise okukola ku concerts ezizo. Okulaunchinga album kwaki kyalinga we mabega. Agenda kulaunchinga album. Teri poliisi nagirochinga 2:7 ku kalenda. Kugundi wano ku awali Afrigo. Awali kugundi. Shalo baita wa Bat Valley. Kugundi wano ku baita lugudo ku Nassa baita. Si ku Nassa. Baita Obligato. Club Obligato. Bombo Road. That is Bombo Road. Yes, we what ya. Kakati awo nenkola launch. Wajita album launch. Eya teri poliisi. Era nofuna kasente. Wasana zalinga za milioni 2 eza album nga bagiguze nezo kulanchinga album. Era Uncle John Siga wabane mwebaza eyantegekera. Iyo show. Abantu bangi bayimba ne banyimbira nekola ki kyovola abantu neze concert nzitia ya concert ya sookera ddala bya kuntegekera yali album launch ya sooka era ya semba era mune paka kati oba munategekera nemu sija kulimba abantu bo bayina abajja okumpa service bali kutegeka bayitirivu okutegeka sima simbitia tukutwala mu Serena mugenda kuntegekera concert Serena utukutwala Shalom 256 presents Betty Mporogoma. Okuyingira mtwala. Era Serena nja kugirumba. Noza next year. I think. Yeah. Au tudia next year kubange nyimbe mpya weziri nyine nyimba zisesamu. Twagala zikokonyo tumwagala nkadde zokka. Bakazagala nyinyi. Nene mpya bannange nempya kabazibulireko. Of course bajazulira. Kakati awo. Yes obulamu obutandise. Obutandika butyo. Nera tukakolawo era groups. Makolo bayita Django production. Django nzijjukira. Django yaliwo. Ne tukola jya. Django limu n'omwami. Iranga wetuli wonna ne kati. Kati awati kati bibina tubivira mu ddala. Naye ne bitandika okubanga. Ne tusigala nga ndi solo. Ng'oli solo. Paka kati. Yes. Aina sente yangula. Aina sente yakutwala. Yes. Fangisa. Ab'emikolo. Kati bakati mwe mwatuuka ekiseera nga stage eno. Tewakyali nnyo sente. Nga tewakyali nnyo mukuba nnyo emikolo mbaga kwanjula ne corporate dinners ezo naye era waliwo bannaffe abakyalina groups abatutwala nabo era nyina tuwa ne David Lutalo ne The Hairs tutandika Sande Masakatuwa The Hairs David oyo ndi muyimbi we David anjagala nnyo mukwano gwange muyimbi mulungi w'amaanyi muyimbi mulungi kati tugendako e Masaka eyo posta nno nnene bayimbi tuli bangi ba John Black Maureen Natume tugendagendako e Masaka era kugumbayo kuba edda mwagumbanga nemugamba tugenze e Masaka weeks 2 oba mwezi ebyedda byali bitala naye kati tukole weeks 2 zokka kati nga matawuni weeks era 2 ziba nnyingi nga tonnakomawo wano tudda
mwena konga 3 mbili netukomawo netuddayo ba weekend Friday Saturday Sunday webito ne ku Monday ne Monday Masaka balaba endowo ku Monday okay bene birange tambula bwetyo kati bwentyo bwendi paka kati pakawo sawa zino botoli yes wow interesting yo umwami jali n'abato omwami Dr. Travis azibu Dr. T era mukama wange oyo akyalira oyo mukama wange nnyo ebyo biravulavu nga biri awo oyo maanyi erinya yakola dde n'ennyimba yaziwandiika nnyo muganga kakema bakayita maanyi mwayimba koko nnyimba babiri duo ennyimba tuzirina tuyina oluyimba luyita faasi okamanyi faasi katubayite koko katono tetubalinnya ako tuyina olaba luyita ndikulunya twakoze bakayita kaseesaamu goyagala yongeramu tukolayo bukolabo waffe paka nakati akapya kakokonyo nga tugenda kubanga tukusiibula kiki nekibuuzo kyembuuza buli muntu gwenkyaza wano tukyaza wano nga muyimbi naddala w'ebiseera bigiri emabega naddala omuyimbi nga ggwe omu ku bayimbi be twarankinga abayimbi 10 abali basinga oba abasinga amaloboozi vocalist gwe nga wejjeemu ba vocalist bo abakyala 10 mu kisaawe ky'okuyimba kutandika mabega ngo tujja tubaluka nkwaddemu ne exception y'aba Carol Nakimera Solo Baleta paka eno we tuli 10 nonde bomu kumi semu order ne abantu jagala ba vocalist bo 10 bogamba nti muyimbi ono yayina eddoboozi ono jagala 10 kanange nga bangi ng'olowooza batono nga bangi 10 njagalawo 10 Sharo abayimbi olowooza tunaabamalayo nga bayitirivu funako 10 bokka abakyala bogamba nti bano bakasukanga abakyala omukyala Mariam Ndagiro oyo limba lweki omuganda wange yennyini Feibe Nasolo sesolye Nasolo n'omukyaza akodde tumukubira essimu buli lunaku n'agamba koyisayisaamu naga Shalom ono tambuuze aŋŋamba kakati leero tuli eno Masaka tukomawo wiiki ejja n'omukubira ate kakati tuli Kigungu namugamba ajja kujja we mukulu wange ajja kuyimba nakyo kimbi ayimina ajja kujja ku interview kati naye naayimba oyo nno yali muyimbi wa nkato nnyo mu bayimbi bonananga nkato gw'amanyi asinga Feibe Nasolo sister ng'ayimba eddoboozi weeriri ddungi omwana kusaasira ono Catherine eddoboozi weeriri akasuka omukyala Sophie Nantongo tulimba mekaawo bana bajja nzikirizaawo bonna nzikiriza nawe naye kenyini okkiriza twabala nga woboogedde abo nabera baalimu abo bonna abana bwewakwogerako Sufa baalimu tebayimba kati bayimba naye bannange ogambye baali bayimba mugamba mu lisiti baalimu mbadde ngaogera kubeera nga Shalom kyage nti abayimbi banne weebali nnyo bana bayimbira ddala weebali siga nti baali bayimba Sophie Phoebe Mariam Ndagire Kathy lwakwogerako mutuufu eno question kwa mutuufu nyina bangi Ibrahim mukaaga tufaayo jjukiramuko mu bandi ezo ze mwalimu Gomiba yaliwo Kads yaliwo mwaliwo Diamond Eagles Kads n'omukyala banne mukyala Prosa Nkunda bane Kankunda uyo wali nzijja sinawulira ku Angela Kalule oyo mbese wamwirabira Angela Kalule Rebecca Jingo Rebecca ayimba edda bannaye soko mali bali 10 dwachi soko mali 10 twogera kyo mujjawo nedda tugera ba vocalist 10 naye era nyinyi vocalist musanvu kiki takuyimbira bulungi nedda ayimba bulungi yes naye musanvu Rebecca najja ojja mumanya ojja mutegeera bulungi
kakati abakyala nzijja nno nyendeko mukadonka ndio babera bana aba nyimba zino z'omukwano bano abaana bano bayimbi bannaffe bano abakola bano bazibiri 5 abakazi bani bashiba abani ate Sindi ye Sindi ate ye sitojja kumuga nti ki nti bano Sindi ayimbye kati Sindi tumulabe mu generation yini ndalitali ya mwa Sindi mwa wale bakyala bali ababiri abakyala bano bali ababiri abavuganye nnyo Ali na Juliana abakazi bagundi bannamubiru Juliana tibadde nkyajja anti bayitirivu question eno yo bayimbi bayitirivu abakazi ba station bakazi ba bani bano balabennera bidde bangi nanzijukizaako Nava Grow manyi bwemba naawe mba ntere bonna Nava Grey mama ate kikya jjojjo wano abo kakati abayimbi bangi tuli bangi ate buli muntu alina engeri gyayimbamu era bali abangi buli muntu alondayo omwamusansanga gwe alonda Dr. T tekyakosa mirimu gyammwe okubanga gwe ne Dr. T mwagalana ate nga muli bayimbi temwafunamuko conflict of sort of atajja bakusumbwa ku stage ati balina bayinza kunzija ebbuba teryamulumanga nga Dr. T ngalabe nawe okulumanga naye ali eri ayimba nga abakazi bazze bazina ku stage naye ebiseera byayita yimba atanse kuyimba enyimba yazikubanga ne zibeerawo nga zirecordinga naye nga tewaliwo ki ate n'ebintu byeddano byali bya respect nnyo si byakakati kati okuba nti abaki katulwa mali akkiriza abaagaana mu gurupu ye kuba tulabayo gwe ne Dr. T Becky Loika Pali bakinene kinene Doreen ate kati kinene Doreen ate bo tebali kugundi nsanze bukulu si byadda abo ate kinene nani ne Doreen bya 28 awo Doreen nani ne kinene naye tewabangawo obuzibu naye era nga kyaleetangamu obuzibu kuba yomunyiiganyiigamu era shebe yina kukola ki era akasimu tukakyajinge naye nenyiigamu eka bwatuuka mu studio nengana okuyimba Dukati nasooka nampa ssente nanga kale nkufuye yekizike yimbako manyira okusooka okusimayiringa abakazi paka kyakyakwa ku ssente Katonda wange akyampa kuseka kati aziwandi oli katebe munnange aziwandi twali asoma comment naye kati sente aziwandi Dr. T bakyeyagala ne Dr. T ate nga gabye tuyana olimba okonyo no olimba olutasesaamu lwakuba atakwagala oba omulaba nafulumya alubamu I mean video bantu ne bangamba akayimba okayimbye kalungi naye atakwagala oba omulaba nekagiragiramu awo kati n'ennyimba zonna zigenda kusituka ese tuzirya fembi ne Dr. T yes mukyali mwenna muki tetulina wadde mutawana oli mukama wange bina ngojja kikuba manager wo owa producer mmwe ensonga zammwe kuba oli mwami wo mukyali mugumisa nnyo ataga kugusa nsonga waliwo mwana abuuza mu comment section mbuuliza beti mpologoma wuno akyaliyo ewa Dr. T naye bakapo yaffe abantu bali bajagala nnyo yali kulu nga bbalaafu kyekyaba watakwad it was a power couple sibijjukira amanyi obuzibu bwenafuna nayagalwa nnyo era nakati omuntu alina okubanga njagala bagazi nnyo kati olinayo omulala atunoonye nange baba naye munoonyese munaye nawe nyite wena banzija muzeyi kagati wamuwulirako da akola ki tuuka tukunyonyeza omuntu wano mwakumpa muzeyi tumutabuzi muzeyi kagati nga muto ali mu 7 wadde wa 7 ne mugumu muwanvu naye ayomba muyombi nnyo muzeyi kagati omuli tumukuteerewo kitambule Yaleetamu ebintu bya laavu wali badde obireka. Oyagala muto waliwo emusimbe ya myaka 5. Ebintu bya laavu wali badde obivaamu. Tunyumiza emboozi wonna tinchoyogedde. Abaana b'Abaganda bange.
wekikulembeza nnyo. Ne bona abaana bo kyoba omanya Shalom nti abaana bo nnina. Ekintu kyoyita abaana anti ndi muzibu nnyo. Nakyo ogende kubane ogambye ababaganda bonna ekyekyabaana kyo. Kampeni zaggwa abantu bonna bayimba twalaba omwe mwayimbako muri myaka gyegimu nga bakozi bano 80 Station Mayanja. Si myaka gyegimu bambi. Sesha muto. Okay. Omukuba kale mutuwe mwayimbanga mu band Station nga bakozi bano 8 ayimba. Mami Betty wayimba mu campaigns za People Power temba mu campaigns za NRM. What happened? Oli ayinza okubuuza. Nti lwaki okuyimba? Wayimba ko mu NRM twayimba ko mu Power tetwakula mu campaign. Nti nawe nayimba. Twagala byabufuzi. Ebyobufuzi nedda. Omuntu abako ne side gyaga nti ero gyawagira naye ndabika ni mu ggwanga nabadde mu kalulukazi. Katandika ddi? Kubanga ne ku Christmas saaliwo. Ne New Year saali mu ggwanga. Katandika ddi okutambula abayimbi okuyimba? Okunyitira December. Okunyitira ennyo. January. Twali mu kulonda. Ne December o campaign zali zitanda tewayimba. Ndabika ndowooza n'obutabaamu. Ndoza kyaleeta ekyo naye nga si buli muyimbi nti mu campaign yayimbamu. Okay. Of course. Sijja kuyimba naye kanjeza federation. Tukula ku federation. Eza federation nazo ziraba. Ku billion. Billion yezo. Munazifuna mukyanga twakazaala amataavu nga katunkuma. Zageze ku bebe yakazaalibwe sente gazajjadde ezo. Mwafuna ku sente za federation. Esente ezo ndowooza president waffe Kenzo akyalina engeri gya balance ngamu ebitabo. Waliwo bannaffe abamu abasooka ne bafuna kupampa oba zaaweddeyo. Abalansi nga kupampa n'abayimbi. Abalansi ng'ebitabo. Nedda. Waliwo bannaffe abafuna. Kakati ndowooza naffe engeri gye tuli nga ffe tuli mu kintu mu federation wali. Mujjafu. Bayinza okutuyita nga tuli. Tebannaba boys tegeeza. Kati oli mu association kyekufala ku federation. Kubanga ndi mu region. Ndi nva mu region ki? Waliwo zina association nga ugamba Kadongo Kamba ina association yaabwe ye affiliate nga bali ku federation. Waliwo ba era kati nga bandi. Naye ndi waliwo region. Ne region. Kati nze nva mu Mpigi. Kati atukulembera Sewa ne Sewa muyimbi. Sewa ayimba. Mbampeo kayimba. Ne kano ke yayimbi wano Jojo ke bagamba bakayita. Ayina ke yayimbye. Bakayita? Mwamba saagala. Goyi n'eddoboozi nsooke nkuwe ssente okayimbe kuba nange. Ate no okubuulira okuba sitambudde nabadde ntambula ne ku paundi. Nsooke mukwateko. Okuna ku paundi. Sente mbala. Era wakiri. Olinamuko ku euro. Nsooke tukwate ezo euro nedda. Tukwata paundi dola bwezi. Tuyimba sewa zituweze. Nguli yayimba. Bwemba saagala bijanjalo. Bwemba saagala sinaaba. Ate no so mwana w'eggomba. Naye mbadde bidde abantu b'eggomba. Nze sewa mukwano gwange. Omuzaala ggomba kuyisa wali. Yasomera na mulama SS. Sewa ayimba. Tumanyi sewa sigamba sewa janzi. Tugamba sewa. Omuddugavu. Nga muyimbi? Muddugavu. Asala akaviri. Ayemaze banga kingayimba. Myaka 17. Ayika nabanga kula maani. Nda jali yasokera na mukaliyoki. Music yakoma wa. Na jampola na backinga Eddie. Tumanya backinga Eddie Kenzo. Anti gamba backinga Eddie Kenzo si muyimbi. Nedda na yayimba. Ngabo yayimba. Okay, neddobozi na neddobozi ddungi nnyo. Katambi kayimba kwa David kayimbe kankuongere. Ntambi imba kabaka sewa. Nyimbira line 2. Sikati. Dozi mbulabulako olumu. Nedda. Tetukayimbe fembi. Bwemba saagala sinaaba. Nze lyambuuza. Ali myaka emeka? Ejije y'obuntu. Anagaweza. Yayimba sinaaba. Otayagalira tana. Allah amulaba. Twatumanyi tukomye ku atakwagala wowe omulaba n'oleeta kokonyo. Obadde okyali ku ssente. Sente za federation. Simanyi lwaki. Omwana tuntambi osigende nnyo ekigambo sigenda kufuna ssente olaba zaaweddeyo. Nedda tubuuza. Muzayisa tomanyi.
Mzee Sota mzee. Bwamulako ng'akaaba. Tambulira abasajja be baakaaba. Abakazi mmwe muddeko. Tebakaabira sente. Wali wendi baakaabira ki? Nedda president alina ke yayisaawo. Naye nga siga nti kaali kakujerega. Kaali kakwekwasaa. Iyise. Kikulu sente. Nede Ogenda mzee kunyuma mumbejja ng'okaaba ng'oli oti. Zigali omukyala. naye mutuufu ye president bambi Kenza ajja kumpaayo nja ku Mwogera. Nnyo Akumanyi. nazo oyo nnyo. Akumanyi. Naba atamanyi. Ana bayimbi batamanyi. Ana bayimbi batamanyi. Yagamba natisa ntamanyi nawe batakumanyi. Aliwo. Nsuzi. Kati wana ate otamanya banempologoma. Yagamba ina batamanyi. Ajalowooza mpologoma ya Yuda. Kambi wa fakina. Nedda naye sente akyabalansinga tujja kugenda Amaka. abadde era abawa naye kale bo bambi engeri gye kyalimu Gye bakuzeemu. Ate mwe mukula mu dda buto. sikulanya saaki naye waliwo akayitawo naye nga tekaali mu kujerega nti waliwo okujerega naye bwe kayitawo kale bambi bamuzeyi ne bakola ki Ne bakaaba. ne banyiikamu. Abantu abasinga banno batadde relationship zaabwe mu kamera. Would you advise wanjagadde nga mwe baserebu oteeka obufumba mwe ku kamera kiba kikola amakulu? Ne mubadde mu kamera nkyogere ntya. Era omanyi buli muntu akola kyayagala. Oyinza okwewonoga ye neba ne ono ali biki naye nga gyali mpolampola. Si buli kimu nti media ino kitegeera. Okay. Okujjako ate mmwe nga bakafulu ekimu kyonna mukijjeeyo. Akayimba kafa akapya kakookonyo. Kayimba kakookonyo we kali bannange kali ku YouTube kali ku Facebook kali ku Instagram buli wamu mitimbagano gyonna. Ani yakawandiisa? Omwana bamuyita Kayira Sumoni. Okay. Simon Kayira. Yakawandiise bwe katyo Muntu yakuttemu daddy manager producer daddy manager producer. Kulo nange namukolera surprise. Demugala lya abaana eyo. Era omwana yalina studio abeera Nansana Katooke. Simon Kayira. Siro kano yampandikira ne yenze kalalo muwalo mumbejja sibali bebakuza omuwawa. Kalalo muwalo mumbejja sibali bebakuza omuwawa. Buli kalungi ke nina kalinze gwe eno package yo Sawukulola. New, of course. Joko mukola ndebozo okweyongera Fine wine. Bane, thank you, baby. Beautiful. Bane yaziza. Kati omwana yawandise kakokonyo. Bachala banange kokonyo musajja uno gwe bayita omulangatira. Mwamalindirizi muveeko obanange temunkwata muliso. Onalina munethente. Ali solidi atali gumite. Abafe. Makosana ku bigambo byaffe yavubuka gumiti. Omwana yakimpadde kyamwe kyabavubuka. Kati gumite. Kati omuntu abasoboletinga nalo ono omwana wa bulijaba ebigambo ebyo. Era lwayita oyo mulungi. Amanya nti awandikidde gwe n'ayagala generation n'eberenge efunako. Ate nali ku show ne bampita gumiti. Okuyidi. Joli gumiti. Wano ndejje nga okumanya otukubya atakwagala obwomulaba kati oli solid. Oli gumiti nga Bangamba simanya abaana. Ne abalambi ba Sham 256 bo bakwagala. Era bali wumite. Bali wumite. Mwachichuka timwachicheseza. Abeka sasa tuli wumite. Bamulabe ni. James Sata ina bazina nabo Eddi. Uganda eno. Kajja fepejani. So tuwadde ne Frank Mutambi Mami Betty tujja muzanga ne Dr. T. Yes. Tukyamweyo. Ne bannange mwagala Dr. T. Ngenda mubatumira. Power couple. Naye nga mwebale kubeerawo, mwebale kutwagala, mwebale program ennungi eno. Ngabanya tugumikiriza tuze mukole eki naye. Mmwe musinga ali mu bakama baffe. Kasoko ezo Dr. T obugambo omusiibula kuba oli muyimbi tomusuubuza bigambo. Pise mu luyimba nga kusiibula Dr. Dr. T musiibuza kayimba kimanager producer. Kububu. Ate bwe yawandiika. Big Daddy wa mwagala kayimba Big kibana. Daddy. Agukogenda osiibuza Dr. T. Tengenda musiibuza. Jelebu tachantiisa
Omabogera sitidde ebigambo kankwagale oyo jjejjero Kaagale nno kirabye. Jjejjere mu kitege. omanyi lwaki nkaleese bannayo ono omwana ayagala nnyo laavu tumukoze tutyo wano oba ngende mu famire eka muweeyo ekibebi ekirungi poliisi Andawo ya wansi w'entebe. Ne wange eriyo poliisi. Nzingo inofunira. banne Katonda wange Sirika wa. kikyentuuseeko kino bannange bannange beautiful nsaba kunsa ola bonzividdeko naye kenyini asirika omulabye much respect much Just how covered the script, Mami J. Don't take it personal. tewali kiriwo Gwasinga naye waliwo akayimba Docratic yanyiza kenjagala ennyo bakayita ani yali amanyi nti nange ndibaako bulungi ani yali amanyi nti naawe olyogerwako mu bantu tewali yali amanyi muwala wa Naalongo n'enva eggomba njagala tukayimba akayimba ako nga asatu nga PSG ekubye Arsenal njagala tukayimbe nga PSG ekubye Arsenal tekubye efumize ewutudde ekubye Arsenal ani yali amanyi mbwe saala zaffe ziridibwamu ani yali amanyi kale njagala sukanya ko olwaleero oyagala bwagala osiibuza ne tubasiibu bannange tubasiibudde abawagizi bange banaye abalungi abalaba bane programu eno Shalom bane mubeewo bannange omwantu tambi mbaagala nnyo bannange mukama programu eno agiwa omukisa egende mu maaso buli muyimbi yenna aje bannange atunule mu kamera zammwe kuleka sewa sewa twasulako naffe nze ne sewa otomugobye tutwagala bayimbi muyimbi namutegedde sewa getugamba omutegedde sewa abawagizi bange abalungi bane mubaveeko bano bakyali bato mubaleke wamma kaakati bane mami wange mutumidde baganda bange bonna Febe Nasolo basista bali mu Uganda basista bali e Bulaaya Balongo ensonga mwali sotinga bona bafamily ensonga nza Febe Nasolo okay ensonga ezo mune mama Naalongo yazimaliriza yebatuuzanga abaana naga bannange bino sibyagala ente zijja kuddawo tujja zimugulya mama waffe katwasigaza muzeyi waffe yagenda dakati mama waffe tulina omulabirira ebyente byavaawo naye temwayogera mwayogera bulungi kuba nali mmanyi ali mmanyi bannange naye mwebale kutwagana ekitawawaala nnyo tekyagenda nnyo ba tiktokers bange bannange abalungi ate batakwagala oba okola ki obalaba ba ino mayite ba Dero omujjukira Elf Media badero abo banjagala nnyo entertainment talk Chris Mera Edward the Great Aisha wa Bebe Race Media ne bayimbi bannange mbagala nnyo ate number 1 Chameleone wamwana remix ya Teri Police najiwulira oyo ndi oyo ye mtu wa watu kale if you know musule bulungi muhera